Yo omwana osaa mwogeyako bambi ndaba ebintu bino mwabiwadde nnyo hype where it is not necessary because namulabe even when Tanisha married even yavudde ku mulamu atandise ovuma akoze ki ndaba tekitagisa because bwolaba video nze gye nakola I think his problem is ziba MC nalabo bwe bafunye obuzimu zeve yakukera kumakya bagamba DJ is your boss. Okitegedde? But that's true. Okera kumakya bagamba nti DJ boss wammwe abasinga bafunire obuzibu. A DJ makes an MC. Era njagala olabe ba MC baotumye ba MC n'abavuma abamu oluusi oba tobamanyi. Sinalabayo style MC we are talking about MCs still akabi ngavuddeyo nga wakanya statement ya Sowebi nga olaba we on crossroads. I've not seen anyone okitegera naye bendaba naye abadongawo bali 40 banna otunulya kafeero kali olaba mwe ba MC mwina MC wakubanga balina esapele litali abannakyalo lwakuba akedde ataddemu ga earring matu afunyeyo okukofiira awo ageze alina mukyaliwo ka botike amwayo ekipale yekubyeyo n'obwobu ne batunda wali ewakiseke eyo mu downtown mwobeera mugiraasi oba 15,000 oba omutwalo awesiize naye ng'omulaba avimba agira ageno ng'alaba nno kino kifala. Kale tukwaniriza ku Brown Screen Events YouTube channel erinnya nze MC Dero mwebale nnyo abaana ba TikTok byonna byonna bye mukola bingi badde biyitingana naye nze ne Brown Screen Events YouTube channel twasalawo okukolera abantu olunaku olwaleero episode gye nali nsembyeyo okuba nayo nayinamu be nayina balina ensonga zaabwe. Olunaku lwaleero nina DJ, one of the DJs be mumanyi oba tomumanyi you better know who he is. His name is DJ Sowebi. Nasaba nakugenda wala nnyo njagala obabuuzeeko ntandikirawo ng'omaliza obabuuzaako. Yeah man, blessed we are. Mzee Waleko, assalamu alaikum. Yes, Sowebi here for you, Mr. Breaker. Mutoa Kalu na Antonge naye ali nsasa gina. Bana Uganda. Kuli kasho. Manyi basema kutwala nga sheri ate full house. Baba. Alhamdulillah mukama wa amaanyi. Negwe ngana kunyumize ebizube nafuna mu show yange yo nga tenabeerawo. Byali bingi. Okimanyi? What was it after or it was before? Okimanyi olunaku lwenagamba nti mpanise show yange waitawo like a period of over like 2 to 3 weeks nefuna accident but omanyi ekitegeeza ekyo nafuna accident ngemuluka omuntu wagiraba akategeerawo nti yagibaddemu tiyakoze ki because bakuba side yange naliko driver yenyini baba kyona omanya Sowebi esaawa nakati era nkyali mbingi tuyita mbingi mwana mukama wakere nkya kumakya nakublessinga abantu batandika okukwaniriza bro you face a lot tuva abantu alien skin yatukana aina interview gye yagamba n'agamba omuntu gwe nkwako omutwe gwange nomanya saa zino biki byempitamu okakasa nti ndi musajja bw'oba tonafuuka oba tonaba kufunako kututu mu bantu kumanya you don't face a lot but the more people see you succeeding it's the same way other people fight to turn you down. Bro nafuna accident ngeje nagifunamu era kunze nagamba alali waliwo akawani because I was parked beside the road ngantu parkings nindakyali wangaje I don't know how the car came from this other side guy yava ku mukono gwe emoka nija directiwa kugwe embalula it was even idide nalingenda nakola mukono kinalingenda okola waliwo accident ebaawo
ngoga kale it is a sudden happening. Yeah. Magamba chize. Yes, naye waawo eri etuukaawo ng'ebyaddala Ogamba naye nga mulimu sulubada kitegeere ale bagamba mu industry mu ebiri nesimanyi badijja wa mu ebiri mbimanyi nnyo mbayimbi ne mbadijja bituuka aba ekintu ensi yonna yonna erimu kye bayita ebyenfuna oba abantu abalina omutima omutono balina omutima mugagga nga n'enzikiriza yaabwe kyogera nkitegeere nga n'enzikiriza yaabwe ntuunoze kubanga mwana Katonda wange gwensinza w'amaanyi sijja kulimba ndwawo genda mu muzikiti ndi musajja musiraamu naye Allah yenna ne mbeera wano eno ne mukoola akolaki kukolera ekitegeere bro kankubuulire eno kumanya n'abantu bantina nze ndi musajja nti nze nina lo nagamba kali rasita ndi muyaaye because byempiseemu era nakubira kyali wange manyi n'abakyali bange bali babiri abambeera ennyo ebiseera ebisinga ku sido bwe sitabeera na Mike ojja kunsanga ne Kimwa Mike nzike ali yeebase ne mukubira ne nkuba essimu ku poliisi muka ne bajja ne bazisaa ku breakdown ne neeyongera ne ngenda ne nkola kulagalo gye nnina nvudde mu nsasage ate nakuba amabaala 2 nave mukolo ne mala ate ne ngenda ekireka ku pulunesi nenkola omusajja nnyo nno kwegamba ekintu ekyo nakyeyo natula wansi kale nga wayisewo like 2 days neŋŋamba naye infact kyo nali njala nagijjayo neŋŋamba bwebibanga ate bino ebintu ate kati saa zineno kuva nali sinawanikayo ka concert ng'ebintu tebikola ki tebiba naye ate olwawaniseeyo ate nkujjira ne mu kifo mwe nateeka sitera nnyo okwagala byogera naye tubyogere abantu babimanyeeko kale akatonotono ebbala gye nkola ne musajja wamwe gyakolera alina manyi mubamu butiimu so bamu tiimu gundi of course baali tebansanyukira jjukira nze ebbaala bansookawo nakajja ndooza mpezeewo omwaka ne some other month bansookawo so nasangawo nga be balubambo baawo kati nze bwe najja jjukira nti nze najja mukyeko omwo jjukira nkuliddemu era ekitone kyange kyatandikira kati nga ninamu fan base nange kati obitegeera ekibeerawo ku ground naba bagamba nti ono wakabi nti ono waffe wakabi ate tabba oyajjira nti ate nagenda wano eno nasanga oli erubambo waawo kati ntandika omufuukira ekizibu because nze nkubuulira show yange eyo giranga nakuva na Queen House MSO ekyekifo nga talanga show yange nti ali team Rastaman nga talabisaamu biki mwana nagweze nga natudde nenkubuulira ebintu era nze musajja amwoyo mutunulye nnyo nga akola bu video agamba musimaya mukama simaya biki bane mutenya abantu buli dakiika bolaba nga bo befuula abasinza bavaayo mu kamera okitegeera abalaga nti bo bategeera nnyo Katonda abantu abo babi nnyo bro balina emitima balina enziro kuki those people are very dangerous. I'm telling you bro nkubulya reality nze nga nakubulidde at like comedy gwempitaamu awo era nze olusinzireyo kati malenga mwana bano abantu olusi balaba ku kamera banensiwa ebiri abasajja abakuba show yange rasita zikiva mbeera nenga mukama w'amaanyi era rasita mukama oyo Katonda talimba bro nakuba show nze nali mu luumu eri nasajja ne baŋŋamba baisa 5 emmeeza zonna zaali ziweddewo jjukira nze DJ mukyeke yakasooka okukola tebo nawanika ne bagaa tebo eza5 bajja kukola ki bajja ziga asajja ne bawakana anti tebo yali 3 nameka okwingira kyemmeka nga asajja bakolanga show mu kireka nga tebo za mitwalo 10 nebaza 10 agazizaamu ennyo 15 nabizi nagiteeka kwa meka nameka bro shawa sajja gye bakubaawo batimu liwagwani maibamba mukama w'amaanyi kati ne tujja ate ne kuba ne abatutegeerera ennyo ku social media
abanvuma awe nagamba nti sima muganda wange wagwani biki biri sister najja ku show na blessing a show so happy era ne msajja wange brand screen yali sawa nangamba andozo laba msajja ensonga ajogeddeko ali nekigu kate nga tunaffe kyetwagala kitegeera era man bino ebintu sometimes kale yes sometimes tetutaanyo banenya tuyopi yeah. naye twogere bitono sometimes tuswala kati abamu bagamba oyalimba logo she even came on the show and confessed nti ze ndi mutowe ndi muganda we abamu nga balowooza omunoonyako masannyalaze kuyisaawo abateekawa kuswala buswazi kitegedde era mwebaza nnyo webale kujja bambi thank you so much Carol Nantongo webale nnyo kujja bafaanyi bange nobasanyusaamu tena mulabye she's cooking something with the Levixen sure okitegeera because nze mbaddeko omuyaye kati siina soje ntya nkugamba ekisufu weki either you sort yourself ekitegeera oba onnoomerayo okategeera ke nkugamba nze natula mu kamera ebintu bye naali njogera yali reality because siina nnyo kyennoonya lwaki ntandika olimba yali reality abamu abeefula abategeera ennyo oba abamanyi nnyo n'abantu be naali njogerako ne batandika okubawo ebyabwe so byomwana rasita naye nga mbebaza nnyo bakyali bange mwana mwebale butanswaza bane mwebale kikola mwampagira nnyo era n'esente ze mwampa very soon ngenda balaga sente twaziteeka amina manyi nze ni musajja sometimes it is very hard to know my next move. I'm so complicated Rasta man. Anti kati ate wabira abatolina alaga nnyo. Basiru bada. Basiru kanyome ko kunyamwa. Wenza togamba uwa sente je wasiteka lene tulabawo nnyo ekivulu ekiddako ne togamba lwe twamuteeka nnyo wala lene tugenda ku jambo kiki. Nze isi me am old enough so akutandika kuvayo kugamba mbu bisimambo ze n'obutaka bubiri simabiki bro. Byakidawe nawe so ibi bana lero waze mubeya nako lero kale sometimes sinyo omuntu sometimes sinyo omuntu kale omuntu alina kale okulagako kyabafunyewo okitegeera kale sometimes ekina nnyo kale tulageko ne twogera let actions show okitegeera ate zembaddeko kati nze mbeera nnyo n'abasajja abagagga mikwano gyange osobola n'obeera naye ng'akutwala mu kifo nga mulyawo emmere nomala ng'asasula se naye nga tagamba nga nti ne hotero yiye okategedde naye nga waalya ate n'asasula n'avaawo nga talina nnyini waayo okategedde ate nze engeri gye mbadde ngenaku zino engeri gye mbeera n'abate bampa ekyokuyiga kinene you get my point kati lwaki ngambye nti very soon ngenda balaga sente zaabwe zaya because they came to support me okundaba nga ndi ku next level and still they want to see you nga weyongeddeko siraja abaganda bange kino kino kisaba okuludo olwaleero obuwagizi bwamwe bampa ekitegera wano waffe wano ki ekitegera tugenda kukolerawo kino like true that so kati saa zino and I'm old enough now to understand certain things because people have money. Manyo oba tobeerangako abantu balina ssente oba tosobola kitegeera obeera mbyakya kito obeera mu kwevimbisa bitali muzenamu akamotoka naye kale kuli munatuke waffe nomo katulina 3 mu lugi tulire DJ Sowibi. Ladies and gentlemen, abatulaba is a DJ. Manyo kola katibu clip buno. Aleka nyakano katika mulazi ya kaise. Omniga wa kuvimbiranga ko gwekera kumacha kwa number plate take miwala Obo inaya akola miwala amanya gejo kuletera. Akikadie motoka. Dikya mukali bamanya. Okategedde gwera sitaba kuvimbira mu akubanga inamu enkata because awesa abaniga bafunamu abakazi ne baba wa yaleta mu DJ mubalinayo mbu
babateekamu awo be babagulira ne control ezo ze mwagala okukubirako ba MS abakwata ku feeda zammwe. Si kibi naye si kibi because sometimes bakyusa ku bulamu bw'Abaganda baffe naye obuzibu batabagamba nti babayigirize bate webeeyagalira mu mali etali yaabwe. Mbeerabira kitegedde babayigirize bate balina okweyagalira mu mali etali yaabwe because abamu batuuka kale ne bakola ensobi nnene nnyo ate zibakuba maaso eyo ne bibakyukira because nze balabyeko bangi. Si kibi okwagala abakazi abalina ssente batya woina ekitegeera because abakazi bamanyi tubirabyeko Zari yakira ku makya nalangira Shakibu biki what you put on the table ekitegeera ebintu ntunga ebyo naye mwana because at any time ze nkimanyi because man omukazi alanga yakuteekamu ssente ezo batalina musiriwalirako. tulire DJ Sowibi kulekayo baba ate nayo story engani nyingi baba Allah kulekayo baba nayo saibita sobola agenda kukola bilala ate agenda wano tisobola waawo wali abagamba adijja wa tikitoko nze mbadde wa kabinyo just kale nsi yalwawo kuntegeera kinsobola okugamba but I'm too talented. I won't rate myself 100% but at least talent weri tosaakira ku makya nonzalawo because bwe tudda mu scratch ninaawo bw'ongamba microphone nzina bw'ongamba selection like I'm talented ekitegeera. So enyonyi eyo nno nkeera ku makya ndyogerako nti banayinamu kasho kange Abu Dhabi n'Alain musajja abawakana kati olwamana nze nebaza nnyo omukama ono okimanyi nti olunaku lwe nali nina okugenda Abu Dhabi saagenda saagenda nebaddamu ne bareschedulinga date kati nagenda nenva mu balawo kumpereza ki ticket kati nze nenva mu bbala nga nkooyo wenebakate byange obimanyi olusi ne bakanyo so I eventually slept off night economist aba yeebase emisana kati kumba omusajja ye yampereza ticket ku WhatsApp ngenda ozuukanga ennyonyi enkoze eki obudde bwagenze ennyonyi endese but nze saakyogera I even didn't tell anyone. Namusajja nemugamba kyaliwo nga mwana it is ABC than ABC and you cannot blame me because nade swabeera awo nensigala nga ntunula nga I don't know that ekitegeera. So if it is possible you can reschedule. So it was you knew that day ogenda naye nga tomanyi ssaawa nga simanyi ssaawa nga tebanampereza ticket kumanya check-in y'ennyonyi ne ssaawa zegira so mwana mukama ono w'amaanyi bro because nobamu nakyo ne makyali bange abamu batandika okumbuuza eyo nga tugenze abamu ne batandika okugamba omuniga wuuyo yali atuvimbiramu yekolera buposita ngamba byogera nanga nze mmanyi ekikola ki ekigenda amaaso nze n'olunaku lwe nalinnya ennyonyi n'olunaku lwe nalinnya ennyonyi no kati kankugambe I posted nga natuuse eddeeri buno clips abantu bebakwatakwatawo nga bagira ennyonyi I posted nga maze kola ki tuukayo nkulaga omyayo omutuufu wabeera ntosaamanya next move ye ndi sometimes gwakulekerawo nze abamu mmanyi obbalekerawo ne nkulekerayo lasita nga gwe bwolowooza naye nga ate kyolowooza si kisi bwe kiri abaniga bayogerawo nga banafuya yekolera buposita biki nze nabagamba agala tuvimba webale nnyo okategeera ategedde dda agala tuvimba tulaga kiki. So guy the boss man nadamu na reschedulinga ekitegeera
Nenge okumanya mwana nakakasa kankugambe era mbebaza nnyo mwana abantu beyo banjagala nnyo abaana ba Abu Dhabi man maximum respect bro you don't know what it means ngojeko e Dubai wa Ram nali wa bwerere okuyingira but eri nali waki nali wa senti nate ng'ebiseera ebisinga abayimbi batera okugendayo eyo but me I was DJ alone ejo nagirinya ntya nengenda eri nga abaana abaninze kukuba ndongo era netondera nnyo abaana be Alain Sasso agendayo nenga abaana basasula omusajja nankubira bamuyita Wonderland Entertainment big up on yourself Rastaman nanga mugana nitumanyi kyonkoze kitegeera but it was not on my own liking omanyi naku zino neddungo nokubanga ababikalubyamu kizibu nnyo nekuwa visa kizibu nnyo visa naddala ku baddugavu kati kyafuuka kizibu so n'abanyonyola ekyonjiro so understanding kati abaalain abatanfuna bajja Abu Dhabi jikiri abasasula eri tebandaba ate nene era balina osasula baddemu bakolabeera ekitegeera mwana nze nali simanyi nti oluusi tubeere newaka nga abantu batuzalawa nate kumba ate eri erinayo abantu abagala ekintu andi waliwo abagambe wakato basita bwekiri wakato basita tubeera nabo nga batulabanga ekyokuzanyisa kiri awo nga kumba ensi era omala kutuuka dera ebbala abantu ngolaba nokeyo naye obirawo omuntu wawe waka agamba naye kati osoibi naawe lwokuba yakulabire no era nze kati ne bazanya abantu b'e Bulaaya abo obadde okimanyi nze kale ekinene ennyo bwe luvannyuma lwa myezi 2 nfuna ebirabo nga biva mu nsi za njawulo bannayuganda abaagenere nga abakomye ewaka buli abakomayo bakagamba so I bought for you something where can I see you okitegeera nga beebaza kikinkolaki so people appreciate bakiri naye nobeera n'abaniga you're working mukola mu environment yemu ye nga akulabanga watagwana man some people are so fucked up abantu mwenna bebaza DJ Soibi big up on yourselves ate temukomaawo mweyongere ate naye abebaza mwana mwebale nnyo mwebalire ddala baba njagala kudda ku point eno I've seen so much chaos all over naye njagala kusooka kwebaza webale nnyo content the Towel Boys Towel Boys aliwo no guy I know video nyingi bamuyitaani I've forgotten the name but when I recall nja kubagamba the culture okolako ne ba culture some of them join yandabako video nawe bale content yoyo mwana bro kadi nze kankubulire baba omusajja ankubira nnyo munansoni baba Rasta kyekiganye boy wange content alina mungi era big up on yourself the Towel Boys Uganda 256 fine boy Guta Shadow King Emma Kendrick akana ka king of shadow ebibo ye Towel Boys entuufu kati bana abalaba abakyali baffe abazeemu bangira ti akawa bankyogera asajja ati baanome jikira tinameka flight kwe Sweden kati ate awo tugenda crew number Towel Boys Sowebi and the group Sweden mwana kyeno manya mukama nze kankubulire mwana it is a blessing era banaye abazala mugende maaso nga muzala oyinza bindoza bye bisima byammwe you keep this thing ngeno Katonda ffe ayongera kolaki kubanga ekituufu olaba abantu abammwe tebakkiriza ekitegedde abantu abamu it is an inborn character kivulaba nze I don't prove people because I have that mindset zisikola kakasa okola kityo nkola kyange because
buseesinga wokola okakasa abantu tamwe ku presi yaabwe you were out okitegeera so nikasitoba nga okola kikyo content nkyalina mungi ajja mungi nno big up on yourself Mickey Media Branskin twagamba ogenda ku Media tunoonya Mickey omumanyi ye tulina musangayo eri Mickey andi era kimanyira jabba tegazi kubanga era nze pia alama jabagamba omanyi Media ye tujagala Mickey nga yayogerako basajja bangi basajja bangi ba DJ bentudde nabo man nga bamwogera bamumensioni ate nga abantu tebamumanyi man musajja w'amaanyi anti ab'amaanyi we bati babeera first erinnya balimanyi naye first tebagimanyi ey'omuntu they need to see this guy ala abasajja tulina obbawo ebimuli byabwe tetugenda banoonya nga ati kitegeera musajja mulungi big shout out to Media Mickey yes man masterminds adako kankongereko masterminds big up on yourself yatuvulira so ibira ati anti Media kigwayo masterminds masterminds media Media akanya kalonji Branskin oba ina short cheese tegeera kale kati wano njagala okutegeera wano DJ Soyebe wabaddewo a lot of chaos all over TikTok DJs that play while MCing ba MC bagamba emirimu bagitutteko bannange tetosigaza mirimu ojja ku seti bawanise posta ngenda kukola naye alatuukawo nagamba anze sikola na MC kyoka nga nange nazze kunoonya one ba DJ tebagala bakwate ku feda zaabwe kati awo simanyi take on that but I want to hear that tebagala bakwate ku feda zaabwe ekirala bemujja kuba MC nga tomugambye nti omanyi post eri bweti ne bweti bagituwadde ennaku 2 oba week tugenda performing when you arrive on that day sijja kola naawe lwaki tomugambirawo before sogena ziriwa tandike na MCing while DJing ate nga waliwo ba MC munnanga babeerawo in certain bars maybe ekintu kya MCing ekyo mayi kintu ekyo ekintu ekyo nakitandika ddi I started that thing it was around 2019 naye ne bbala mukyekaawo yali yamaanyi nali nkolera ya Madam Julie nkwagala nnyo omukyalo oyo she was very mujjukira mwagalako yali tight nnyo because nze yali yankwaswa ebbala yonna in terms of entertainment music kati nga kusalale wange agamba tasasulani MC owulira lwansonga DJ gwe naddira mbige gwe nasanga bamwitanga Champion Nelly yalinga abyekolera nga he plays music and MCing at the same time kati bwe bafunamu obutakkaanya oli naasulawo omulimu kati nze ne bagumpa kati ye nangamba wano ku Blue Point there's no policies ezikolaki kati nga kusalale wange kitegeeza kwemali nokuwani MC kati nze nentuula nali nzanya olwokusatu olwokutaano olwomukaga ne Sunday nga nze house DJ sound technician abagagga b'ebifo nedda nze simunenya lwansonga nange simunenya but njagala message egendeko ku bagagga b'ebifo yes they have to be but singa ebyo byonna kale saabikola tewandibadde soyo ekitegeera tonentuuka neŋŋamba kati neŋŋamba olwokusatu nenzikiriza MC nga muwa ku sente zange singa muwa akazike kati jjukira nze
kati akakazike kale tekankositinga nga nnyo lwa nsonga tipu gwe nafuna awo oluusi ekiro nyinza ovaawo nimutwo nga 15 okubanga muwaddeko era bali obutopinze apo era nakolanga nemusajja wange bamuyitanga Dash kati ngaaliwo oluusi Dash yali akubibwa nnyo ng'atuuka agasi n'akuba kati nemanyiza okukwata microphone nga ngikuba bitya nimanyi kati mbisa mu bwangu kugira kati ntuuka nfuuka star this like muzinda ayo ngutegeera ddala you're so confident with it nkubira ddala nze nali nkubira ddala no microphone if you go and listen to my old mixtapes ekitegeera kati ntuuka ndaba brand ekuzeemu ekyasooka ogunzijako ndaba brand ekuzeemu omugagga otuuka omugamba nti why sente zalibadde ez'emusi zimpe okitegeera because I strain a lot olaba omugagga tali willing kolaki kuzimpa okitegeera kati nze ntuuka ningamba kankiike nga bwe kikolaki nga bwe kiri me other than straining myself I'll be playing my music bale bempadde MC nga mulungi well and good bebatempadde oyega kati bano abantu abamu bagenza okundaba ku TikTok nga njikuba microphone njikuba just for formality neze mabala n'abagagga abamu abamanyi nti nkuba microphone bamanyi n'okuŋŋamba okwogera n'eŋŋaana okitegeera bamanyi okuŋŋamba okwogera kati nze pulineseeyo giraba okuva enaali ngikozeemu sikwata nk'omuzindaalo okweyogerera nga nkuba microphone naye ate oli rasita waabwe DJ waabwe yakikola kale waawo nagano kikola for some two reasons nagamba why saagala kuyingira mu vako lyani lyoli odde namusanga kyakolaki era kikimufulo wakabi waki nengamba kati nze nentandika oleeta basajja bange ba MC okitegeera era nze almost fullness over after 2 weeks I change MCs bakyali bange kati ne MC w'ekifo ate kyatanjagalira nti nze najja bwe mu session yange BMC okitegeera ye kyatanjagalako nti nze nagana okukola naye mu session yange nti ate ndeetamu bantu balala kuvaawa kulaga omutima omubi ogw'abantu gwe balina aba bagenda musasula naye ate n'anooma jukira asigala bakyamusasula naye ate n'anooma nti ate ndeesa abantu singa oba obaleese nga be bagenda otwala ssente zogamba niwe baba bagenda musasula nagwe mwana nze abantu balina ebintu bebanooma ebye nogamba ni kati mwana tebasaze sente ze okitegeera so microphone oluusi kale njikuba nze nga vibe oba oluusi nga nkoze n'emusi nga ndaba tamatchingayo energy yes thank you so much awo nenjekwatiramu ndi watabbu nnyo nyinza nogikuba nolowooza mu Jamaica yagiriko because if I'm telling you because but I'm spoken nakulabe ng'okola drop ya nyashi okitegedde mbanga ate ragamuffin okitege naye omuto oyo bro mbuze nga natandise kukuba microphone kale tonaba nti nze ndi mwogeza ddembe simanyi na ddoboozi yange gye likyukamu and actually my accent also changes nze kubanga nze oluzungu ku microphone sirwogera ng'abana basajja bamwe abasomera ku Umea bannange boogera luzungu Luganda bannange anyway kale mayi waki kyemuwamu respecteyo lasita mayi mwana sometimes kizibu okuba evako ne likwatayo n'okwata abasajja code si kyangu asajja ne si kyangu bakaddama ne bakutegererayo si kyangu bro nze awe muwerawo kodi nti yakira ku makya n'azimba ekintu kye ne kikuba abantu ne bakwaki okitegeera naye bw'otandika otula wansi kati ababitegeera bo babitegeera byenjogerako okitegeera kyovula nze simutambala nnyo mwebyo evako lye nze nasigala wano eno ku music ku TikTok ebiseera ebisinga nasigala wano ne mu bbaala nze nasigala ku kya music ekya microphone agamba nze nina ne content omwe nakera ku makya ne nkola nedde bamuyita Grace
Rasta yawanda jikya alina content yo gwate okukola alina abayimbi be ne bandi bweyo Rasta yawanda SOB kati ali mu content wange ninka kumachane ngaba nange where did he copyright this thing ngambo why zisagalanye era ndaba nnyo olusi ku media abantu olusi batukontanya we bati ninganze if you sit down critically my content is quite different from what which is okay because I did not copyright sinanze we nalinkede ku machane copywriting nengamba nti oba nengamba nti teriyo DJ ina kuba music we nga bantu ina bachali babamuzinako emabega sinawe na copywriting kutandika gamambo ekyo kintu kyange omwana Lionel ate Lionel agene maaso because ensi we nakyagala because zabanze sometimes why I let people judge nti ye wamawaya wanalaba nga kyakola kibeera abantu bajja mwevumira ayo wanalaba nga takideliverinze perfect eyo jama ajja kivaako. I did not copyright like this content we don't TikTok tetulina omuntu waddembe okuzukka n'akola kyakola ate nze kiba kimpa essanyu bro because man ndaba my culture is spreading osetinze ekintu okitegeera nze kimpanye essanyu ekyo nze wenkola akantu nomala nawakozaamu okitegeera I have no problem because olaba omuzungu akera kumacha na ya software anatera tutorials ku YouTube ezituyigiriza on how to use it kitegeeza nti ye waba yavumbira ekintu teyakyesigaliza wabula yakiwaayo ekyo kitegeere okategedde nabeera abagala basigale ne gwego ngambe kye antu balina emiti nze nkuge bro ngolaba omuntu ebintu byayogerako literally nongamba naye ono eyo baje yakulira ekitegeera kale nze oba nina mutima mugagga ndowooza kuba kitegeera emusi kiki ba emusi kiki olaba emusi bwakutadde ku posta n'ogana okukola nabo tekibangawo naye nga however kisoboka because nenkubulidde nze wendaba nga nsobola okugobayo bwe ndaba alaali nkubuulira mazima nsobola okugobayo oba wagobako musajja omu wettula eyo nedda kati nalaba aka musajja oyo omwana ensaawa mwogerako bambi ndaba ebintu bino mwabiwadde nnyo hype where it is not necessary because namulabe even went and extramarily even yavudde ku mulamu atandise ovuma akoze ki nalaba tekitagisa because bwolaba video nze gye nakola I think his problem is ziba MC nalaba bwe bafunye obuzimu nze kera kumakya bagamba DJ is your boss okitegedde but that's true okera kumakya bagamba nti DJ ye boss wammwe abasinga bafunire obuzibu a DJ makes an MC era njagala wabe ba MC otumye aba MC n'abavuma abamu olusi oba tobamanyi sinalabayo style MC we are talking about MCs still wakabi nga avuddeyo nga wakanya statement ya Sowebi nga olaba we on crossroads I've not seen anyone ekitegeera naye bendaba naye abadongaabo bali 40 banna otunulya kafeero kali olaba mwe ba MC mwina MC bakubanga balina esapeze litali abannakyalo lwakuba akedde ataddemu ga earring matu afunyeyo gukofiira awo ageze alina mukyaliwo ka boutique amwayo ekipale yekubyeyo n'obwobu ne batunda wali ewakiseke eyo mu downtown mwobeera mu girasi oba 15,000 oba omutwalo aweesiize naye ng'omulaba avimba agira aje ng'alaba nno kino kifala but his problem is let me tell you, whenever you lack discipline and respect, it is disrespect. If I say a DJ is your boss, where is the problem coming in from? Like, where is it coming from? Toliwa batakkiriza jana chonga bagamba
DJ Anti Sibose. mgamba kati abekibasumbuwa disrespect and discipline. Olaba eno ensi yadde tukikiriza naye industry, music industry bibayo ebintu nga birina bannannyini baabyo. Okitegedde? Nga birina bannannyini baabyo ababifuga. Gwe bajja ne bagamba mu kuyimba Chameleone jjajja waawo muwa respect master waawo. Lwakubanga okubyemu obuyimba kamu 2 3 tekikufoola ate kiki kuba teyo oli abamu bali gwe okukikkiriza nti oli fadawo gwe osigale nga osigale okola ebibyo ebikutwala mu maaso kikujjako ki? Because even going to open more doors for you ayabagamba siriwo naye omwana ono kakole ki? ajjeyo. That means your doors are being what? Opened. Naye mmwe kubanga abamu ekintu mpisa ne respect ekyabakuliramu lwakuba mumanyi ogenda eyo ne muleekaana make some noise able you think that's not all the MC can deliver by their own set. That's not all you can. Era nina MC gwe nalabe bamuyita Asha MC bane mumuwa obudde. Mumuwa obudde. That guy is different. Nina MC bakyali bange nabo bakabi sibagize but I worked with Asha MC on Tuesday Papi Boy. There's no punchlines zino abana zebakoleza abakabi. Oh Zambe, the guy doesn't do that shit. Era naye achogera ku microphone. Guy alina ebigambo bye biri totally oli anyumisa pate sabasanyusa. You know what I'm saying? Asha MC ali awo alina style ze zaba Elijah Kitaka. Ateka bupinipini mu gundi. Bayi agamba mwana ningolengera kafeero ali wali eri ajagamba mbu Zambe ade mu nyimba za Lienskin ayimbe ku stage. That's not what the guy does, man. He has his own creativity. Nze wano mukamera mwogeddeko kitegeeza kyakola kyaki? Kyakabi. Ate tamaze kuvuma tanonyeza relevance tamaze kujja kutani other people down but he delivered his work zene mwagala. Ninda this guy has a different take you know him saying okategedde oba okamba n'abantu balawo okuntegera byenjogera abantu bampiikinga aba kategedde twayogera ko nkitegeerera ddala nze kwendi then kubuulira because I work with very many MCs but still all the punchlines abamu zezimu kudda nabo batuuka ne bafuuka abayimbi. Mwana ayogera alina ebigambo byayogera tobiwulirangako from anybody else. Simanyi ewakawo egyamujja nange olaba gikengere gyenkubamu kati nze nina bye namukopyeko. I'm telling you, I'm being honest. Gikya nange omuzindaalo ngukubamu ne ngamba Rasta man. That boy is a problem, I'm telling you. So back to that boy. Kati musajja oyo no yayogedde ebigambo bingi but man kati nze na video bwe yanvuma nali waka nga njiraba nayitudde na mu sitting room nambizanya jikya bana abakyala betulina waka yaba awulira nambuuza naye oyo wamukola kinga akujjonkera okitegera naye nange muli neŋŋamba nensaye mu vidiyo gye nakola vidiyo yange yalinga yakubuulira ate kati ndaba ate kale ate anandisa okkirozaako because namulabye kwa bani babamutimbye teyazze yalowooza nti oba nze nyamukolako ensasage sisobola because oyo mulaba ebintu byayingiridde oba bye yatandise tamanyi bubi bwabyo kati ate ndaba kati atandisa okkirozaako kati bwabejjo teyasobodde kujja naweza ne message bazindaze
ngagamba msimaya the ongoing Smile beef with DJs and MCs msimaya safety first. If I'm feeling insecure, so I'm not coming back, kindly replace another MC. Kachegeza sente yazifiiridwa kiki kye namugamba nti ogenda tuuka ekiseera owulira nga some DJs abamu bajagamba no, if you're giving me that guy, I'm not willing to work with him because of his behaviors or empisaze. It shouldn't look like someone said mumugenda ku set nga omuntu kwali nomujjako bujja. Nze nganze Soebino noyo kama kwogera nze myundi mingi nga bankyaza ku Vegas ngakola naye nga nkola naye ebyo ddala nze ngenda okujjayo era omuntu agenda okunsanga kitegeeza nti ekintu kyange is not bringing up my game. Bale ngugamba ekintu kya because we are still on we are still mwana ngai kwendize olaba kati bwe buzibu okwa-appreciating omuntu si kibi lwakuba is the way how we understand. Tijoba mukama mwebaza nti nze mukyala wange alinga wakasuku, they are so understanding. Abantu beje basoma omanyi n'okusoma kirungi but still n'okumanya omuntu gw'oyagala nakyo kirungi. Omuntu wa nabaza mukwano gwange because yamanya obusiru bwawe kwani mutajja musirisi ova olina wotoka ne nadanga ni n'abaniga bange kati mane nkugamba about ekintu ky'okugira era banaye people bw'okera nga ku makya n'ogamba nti ogezeko okuzannya mu bizinesi y'omuntu oba brand ye ekintu ekyo kibi nnyo kyewale nnyo. Kati nze olaba nze oyo Abani bogedde n'erinnya aba oyo Abani oyo ebintu bye yakola ebyo nze nga nze Soebi nsobola okuba nga ndyoke nakyo but the other people that abalya ku brand yange abatali okay kyekiri ono gayi kye yafuna ani anakola ne Shalom Franka Entambi nti Jeff Chua ye yagamba ye nga esi yamusiba nati yabayala okategedeke ngamba kize Soebi nyinzo gamba nti that boy nothing what not olina laba nti ngambe you're playing brand yange nyinzo bakati nze nganze n'abantu bya ati ye ngaalaba nti omusajja wakera ku makya ngo omulimu tiwayisiriza nange esikola ki kidi bulungi omusajja akamukoleko ng'obudde bukyali okategedde so banaye before you attacking okunafuya oba okuzanya mu business z'abantu bakubemu toki nze nadde musuubira nti musajja mukulu ebintu ebimu abiraba mu maaso eyo era ekyamusonyisiza kyekyo nti naabe nti akyali muto nyamba kale kamwogereko nemwe piece of advice era bali toyagala mwogerako era nkukase nnyo but however bino biraba nze ni muyaye mamuyaye tesobola okunyiiza tuli mu BMK 225 227 nenkusanga bibanakola sita nekiba okategedde ako okategedde kati don't play with people okubeera eyo waka nga avuma nkola bu video nga nsirise you don't know what I'm planning for you bro nze ndaba nnyo my film ezo tuziraba abamu ne bagamba nti biba bya film but there are some people because era ebintu bye bazanya ziba reality stuff babesinga ku reality ebintu ebyavaayo mu real life oyinza okwogera nti ogamba nti ezo firimu ze but nze nzifunamu ez'okuyiga kinene kubanga mani mafia nze nanyo firimu z'aba mafia I can switch you bro
if you're playing in my business, it's not what I'm saying that it's what I'll do to him because he's still a young boy. Toyina. Ajakole. If they put you on the same day. Ajakole. Sikati. Unless nga kisusiza. Kitegedde. But he still has yetaga chances. Kale. As a DJ, are you looking forward to working with artists or? Hey, no. I have very many projects mu studio no n'abayimbi. Nesiza mwaka guno. But wakati omwaka ogujjayo tugenda otandikirako. So bino njaliwo nno nnyo. Era n'abasiru bada mukubire eddala engoma. So the projects are coming. Projects are coming. Big shout out to you, Kimura. Kimura nayenga abuze. Kimura jali musajja wange. Manye Kimura naye afumba nnyo. Naye yagwa. Musajja wange yagwa. Era Chebula bambira nnyo kido nzambeza wenda kuzina. Bwana. Yagwalinga Mickey. Nenda zewo. Musajja bamanya awo. Mickey osobola ku TikTok. Mayira zimbozi zaffe zetubamu ku office. Yali lubaamu nga tampaamu. Ngambuuza alina ekisawundi kye yatukubawo ekya Merry Christmas. Nga kitambula. Nga njogera akagambo kamu ngambuuza gwe wakubawa. Olina ki kye batuulamu? Webale nnyo. Naye nga twandise goma isawundi zo nnyo ku TikTok. Olina ki kye batuulamu? Naye kati agirooza tagiraba. Nzamuwaamu by the way. Kugenda akawunti yola. Ne video gyali erimu milikwezi era nali. Webale nnyo. Okitegedde. TikTok byakubeerako. Nene kyalanze lwaki kale Mukama am blessing, because I bless others. Yeah, it's good. Nze just winalabira oyiteke yange yokka. It's good. Because nze funye disappointments mu bantu benyambye. Naye nenkyetekamu kiri nti mwana ankoye kamono byasembye. Nene nkangeera nfunyeyo omuntu omulala gwe nkola ki? Okitegeera. So I think okuyamba abalala kintu Mukama. Kyagala kituufu nnyo. Kasita oyamba mikisa gikomawo. Kituufu. Era omuntu ayamba banaye to like sometimes togaananga kubanga tumanya alinza obbali ekkubo ly'ensonga lwaki okola ki ofuna kitegeera. So nzo kinganga kuba naye akantu kano mukazi wange yasiba akaŋŋamba. Amanyi abakazi obamanyi ku kya ssente w'omumanga. Nno olaba nno nze goganya oteekamu ssente obugaggawo buli mu nze. Omukazi gy'okoma omuwa. Simanyi abakazi situufu bagenda tugamba mu comment section. Bagenda tubuulira. Omukazi gy'okoma omuwa ssente naawe oba okola ki? Gy'okoma ofuna ate era. Katuufu oba? Katuufu. Katuufu. Kuba nze n'abasajja bange bati babalina waka nga bali bubi. Gye bali ewaka. Era kigezesa kubanga era bwe watandika bisitole byebyo nga mumamuwanje jakama. Ladies and gentlemen, Brownskin Events YouTube channel. Tubalere DJ Soibi njagala obagambe obugambo then your fans n'abasajja bakuteekamu basajja b'ebulaaya abo abakyala abaami. Wanawe. Interview about the brief. Ndozolala. Ni embozi no nene. True. Wano akere embozi yebwe tujefunya bulungi. Embozi yebwe because it is a very big story. Nalaba n'abantu n'abana Uganda balina emitima emibibo. N'omulaba omuntu nga akomentinze kati ikira omuntu wena era beri ensi UAE. Ensi ya bya bulambuzi. Omuntu wogenda okulambula ogenze kukola amalala kwerolera. Kutambula kulaba. Kisegira.
lwakuba ng'olabye ekintu ekirungi wekutte vidiyo ekitaddeyo ku akawunti yo omuntu n'ateekayo message kati bweraga twakalaba balinye ennyonyi gwasoose ogenda e Dubai gwasoose ogenda Abu Dhabi nogamba okitegeera ono akasajja akolaki amera kaaki ng'olabira ddala tikyetaagisa eri ensi yaabwe ebyaddala bro era story nkomaola nimbanyumiza era nze kulo nakera ne kumaca neŋŋamba nansonya I don't know if muno oyisaamu ebyobufuzi naye tuli bubi naddala abantu abatufuga mwana because bugendako mu ziri ensi bro laba ziri ensi etiri lyeddungu lyokya naye libanga eddungu eryokya bwerityo lyerifaanana bwerityo neffe wana abalina akawewo akalungi abalina environment ennungi tuli bubi okitegeera tuli bubi nebyaddala naye nga weebuuliza ddala n'ogamba bwe baleba okitegeera nti enguudo tuyina mbi n'ate ng'obwesanga ate abaana bakola enguudo zeeri ate nga bava eno Uganda okitegeera abali eri abali mu bikola okitegeera n'ate nga ne wano waka basobola okukolawo enguudo ne zibanga ezeeri because ate wano ku ground we have what they call cheap labor neno nkola obukozi enguudo eza 3-way oba kale 2-way wano ewaffe butalo anayi kyolina omumanya nze nali eri neŋŋamba era kude kuba kwerolera bannaaye ate nga naye abakulembeze baffe balinyenyo ne bagendayo oba nti oba engeri gye baali abakadde nti bo tebeegomba manyi abakadde tebeegomba babirabanga byakwegirisa Masai kibala tutaga abakulembeze abavubuka abato because omuvubuka omuto omulaba walinyenyo n'agenda eri n'alaba ekyakabi ayinza okugamba waayi mu nsi yange nkyagalayo gye ntwala kabakireeti okitegeera ensi bwetyo bwekulaakulana gwekirabye ku jjajjawo yegomba ki talina yabiraba yali yakoowa agamba bogambemu abamanyi nenkoka agamba muliye fetwalya dda ekitegedde bro era omuntu ebyo byenjogedda yagamba ki oza yakasoko biraba but I don't want to live in reality ddala because our government has money because okera kumaja n'oliyamu simampuga bamuwadde obumbi n'obuwumbi naye nga obumbi bukola nguudo mmeka wano esegedde ntate bano abantu baffe obankugamba entya nti abandi badde nze nkirabanga nti ate bannansi baffe abatufuga ate be baddu b'ensi yaffe yennyini tibalikola ki balyamu buli batwala buki nga gwona agenda okuba eri ekiro tebikwatako ebirigo agenda afunamu buki funa bufunyi bokiwo okitegedde bakamula nsi yaabwe bakamulamu buki kamuzi input ntono kuba nti God like nkama alikira kumacha na blessing ensi yaffe nfuna ku bufuzi obuto because simanyi muntu abanga akyali muto nga ali fresh buli kirungi aba akyagaliza ki nsi ye okitegeera nti bo nga bba batambula asenkeyo kumanya negomba train y'amasanyalaze n'agamba jagala wano nireeta netiikibwawo sente abaziina na buli kimu ano bayogera ogiteekayo y'amasanyalaze twagikomya mu mawulire nawe weegenda kuyita omukadde tebamupapya omupa kusekuki tolina so ebintu ng'ebyo kyenomani nembozi nene era baganda bange abeeyo nina akantu konjogeredde mbu omukadde tebamupapya omupa kusaaki kaki kyogenda omugamba naye agamba nti kati obukadde si magezi obukadde magezi naye era waliyo kati wali era obukadde obukadde ssebe ng'obukadde bwakaddiwa n'obusiru kati nkankubuli olaba waliwo jjajjawo kyatasobola kuwulirira because awawo ekiseera kyatuuka nga takyamanyi nsi nga bwetambula ng'ensi ye walowooza bwetambulira nga yavaawo dda sigambye nti basiru
but all that we batuuka stage eyo nga okurizoningiramu ensi nga kyamuleka mu bintu ebimu nga yensi ye bwagizooza bweri ngawo yavaawo dda nga ensi eri kirala nnyo ku level ddala nnyo ne mu mbeera yaffe ey'obulamu n'emirimu gyaffe gye tukoleramu kiva abadijja abamu bwe balema okugenda n'omulembe oguliwo kajjukira omulembe oguliwo essaawa zino gwakutematema nnyimba kuba siteemu kusegeera era abadijja ababizalawo ebyo basigalira mabega kati nze mbulya disco gy'ogendamu nosanga oyimba nga balikuba eddakiika 2 realistically dijja n'alumalayo kati ye trend eriko era dijja atabisobola era yomusanga ayogere eno nti abo batrizi ennyimba batemanteme basowebi baani nga it is the trend bogamba nti batemanteme omulaba nga ekitono ennyo mu wiiki atulamu ennaku 2 kitegeeza they are being paid and are being employed for what you're saying it is wrong ate kyekibasasuza ensonga lwaki bali wano it is the trend kugenda namugigi gwaki interview yo njikooye nina lasita yanzala wamulabe wano jagivaako basebole sagala kukaka interview well kyakabi nnyo banemwe banyo okunkyaza nasiima baganda bange abampagirako ku VIP show in fact guno mwaka gwennyini era ngena nkubemu show 2 ngena teeka endala inshallah bafani bange mwena abo ku TikTok bane wawulusi wenda sabo nineje wawulusi wembala bawo nga betwala ningamba inzani mwana ekitegeera so it is a blessing ate mbebaza nnyo mwana mwe ensonga lwaki mwabantadde mwebali okitegeera be bantadde sinze ekoze ki because eriyo bangi mwana abakola benda abanze n'abadije benda abakola waka nga wakabi ninga tibanna bateekayo kitegeera so kyakabi nnyo mwana big up on yourself paka naddamu naye ebigambo byengambye omuto oyo abiwulire banagano biwulira ajja kitegeera ajja loza kukyabawunsa omanyi wano onakomawo sera yabawunsa tugenda giddamu sagadde leero tujogere kati oli kuyabawunsa n'abanonono gwate wawe kyali washisha kati gwe mwana gwobadde okimanyize tatwalako poti ya shisha mubbala nakati gyeri wakyali wange mukulu wange nagiwamba ebyaddala mazima alali mujuba abamanyi emize gyabwe egyo gye bakola faya ne bameta ddakiika 4 shisha omuninga yefula gikaba efula musima yagikuma yagikuba bino n'agisika n'atulira shisha netumufukamu tamufuka mukubye ddakiika nga 10 nalaga nti awedde mpoti bagituguza emitwalo 3.5 nga poti erina otwalibwa mwagulangule gomaye nti bayita emitwalo 3 gya kisha gozizo nkuba empewo alali mujuba yatwalibwa abaana basisha kiki yatwalibwa nenze mwana lwakubanga era alienskini eyo omulaba nze kale kyemwagalako nti abantu yabajjayo kye bayita reality olwisi abantu abamu ntogera ebigambo baba balowooza nti tubamulisa neri abantu abakola reality okitegeera be njogera alali mujuba poti twagenda nayo lasita era gyeri kusalade tumanyi we tuba tuli mu vibe zaffe era nga kiki kano kagenda eri abaana basisha era we mundabanga mwengendereze omudda kushisha z'abaniga musimayo kyagikuma buli ateekako akaliro n'akuma bannange akuma kyaki ekitajja nakatwala pooti emu zijjawera Bronski University channel tugenda kubona so bien another episode but thank you so much abana abalikinga abakomentinga DJ Sowebi yawan Mr. Breaker breaker yeah. Peace and love sweet up yes man